Kyaddaaki okusengula abantu mu kibuga Aleppo ekya Syria n'ebitundu ebirala omuli abayeekera kuzeemu oluvannyuma lw'okuyimirizibwa ku ntandikwa ya ssabbiiti eno olw'ensonga ezitali zimu. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Al Jazeera, bbaasi n'emmotoka za buyonjo ezikunukkiriza mu bisatu akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ne mu kiro ekikeesezza olwaleero zeeyiye mu buvanjuba bw'ekibuga Aleppo wakati mu bukuumi obw'ekitalo okutwala abantu naddala abalwadde n'abalina ebisago nga bano basobye mu mitwalo 3.5 omubadde abaana, abakadde n'abavubuka. Ensonga ezaayimirizisa okusengula abantu kuno okwatandika wiiki ewedde mwe mwali bbaasi mukaaga ezaali ez'okubasengula ku Sande ewedde okwokebwa abayeekera ba jihadists mu ssaza ly'e Idlib ng'okusinziira ku kitongole kya Bungereza ekirwanirizi ky'eddembe mu Syria ekya UK-based Syrian Observatory for Human Rights alina okusala empenda okuwa obukuumi bbaasi endala ezaali zireetebwa okusengula abantu. Newankubadde obudde bubadde bunnyogovu olw'omuziro omungi, kino tekirobedde bantu kwewaayo kuva mu nkambi gye babadde okutuuka ku bbaasi zino ne ambulensi za gavumenti nga zikolera wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekya International Committee of Red Cross kikoze ekisoboka okulaba ng'abantu 750 okuva mu nfo z'abayeekera 2 okuli Fouwa ne Kefraya emmundu gyetokotera. Wetwogerera Pulezidenti wa Syria Bashar al-Assad ayagala kweddiza kibuga kino newankubadde ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kikyagaanye nga singa akyeddiza bujja kuba buwanguzi bwe n'amawanga nga Russia ne Iran agamuwagira. Olutalo lw'e Syria luno olwatandikwa mu mwaka gwa 2011 mu mwezi ogwokusatu lwakafiiramu abantu abakunukkiriza mu mitwalo 93.